Kadama TV bakadaama bafuna embuto nga bagenze Buwarabu mu bassekadaama naye ng'okusingira ddala mu baddereeva b'owaka n'okusingira ddala mu bayindi Abapakistan Abangladesh waliwo kadaama wano ayagala okubeera nga ayogera ku nsonga eyo. Twabaleetedde kadaama eyafunye olubuto naye nga kakati bamusibye mu kkomera. Kadaama ono ayagala kubeera nga ayogera ku nsonga eyo atutangaazeemu ye engeri atulage oba atubuulire ku ngeri ebintu ye gy'abirawamu bakadaama bano abafunira embuto ku nsi z'Abawarabu. Halo nnyabuli Kadama TV. Mr. Kadama TV. Kati olaba oyo kadaama eyazadde oba mu muyindi obaani ebiseera ebisinga Mr. Kadama TV tulina obuzibu bwe tufuna ng'obuzibu obwo obuzibu obusinga mu nsi z'abantu Mr. Kadama TV banno ennyumba zaabwe ze bawa abakozi teziriiko nzigi. Bano bayina babba baabwe, bayina batabani baabwe, babeera oluusi n'emikwano awaka. Naye ng'obuzibu obusooka ennyumba zaabwe tezisiba. Ennyumba z'abakadaama tezisiba. Ekyokubiri, abantu beeno oba musajja oba mukazi n'omala omugamba nti bbaawo, tosobola kumugamba nti bbaawo ankwanye oba omwana wo kyekisooka. Obwo nabwo obutemu buli awo. Ekintu kino woofiisi ze zandituyambyengako ne zitunuulira ekintu ekyo. Nze nkyogeddeko nnyo n'aba woofiisi era mbagamba kuba ennaku zino era nina obuzibu bwe nafunye mu bantu bange abamu bembeera nabo nga baboosi babasooberera ebyagala okuleeta abatemu mu baana n'okutuuka okubatta. Ebyo bwe mbiteeka wali Mr. Kadama TV. N'abaana abawala oba naffe abakyala abamu tujja eno kuba ffenna tujja tukuze. Oba oli mwana muwala myaka 22 be bajja eno tuba tukuze ffenna tuba bantu bakulu. Tubeera mu training ne batugamba ekintu eky'obutemu ekisooka weetika olubuto lw'omuwala bukola omukwano naye. Abaana abamu tebasobola kufuga bulamu bwabwe mu nsonyiwa okwogera ekyo bwe ntyo. Waliwo abatafuga bulamu bwabwe, obulamu bwabwe ne babutwala oba nga ki, ne yeerabira emmayiro ze yakwata okujja okukola mu nsi z'abana. Tulina ebintu bye tuteeka mu matigga. Nze saagala na kwesembereza bantu wano yadde eddakiika n'emu. Nze buli lunaku ntambula ne mukama wange akyusa abavuzi b'emmotoka besijja kwatula mannya kuba na wano wendi waliwo gwendi naye wano gwetudde naye. Waliwo gwe yaleeta eyasangibwawo nga manyiira. Nze namulagirawo nti toddangamu n'omanyiira. Era nga tutambula ne tugenda naye kumala mwaka mulamba oba n'ekitundu nga siina mboozi naye mu mmotoka era nga soogera naye. N'aleetawo waliwo era gwe yaleeta omulala naye ate oli yalina akamanyiro ke sirabanga. Naye kye nakola kuba nagamba bwe naagamba mukama wange n'omusajja ono ajja kufuna obuzibu. Kye nakola ne ŋŋamba mukama wange guno omutto oguliraanye ono saagala gutuulako wano. Njagala kutuula eri kuba bwe nkoowa neebaka. N'aŋŋamba lwaki totuula wano? Ne mugamba nze bwe nkoowa neebaka njagala eri nga saagala musemberera kuba yali alina olumanyiro. Katonda n'annyamba oyo n'agenda ne wajjawo omulala eyafuna obuzibu n'agenda. Naye njagala mbabuulire lwaki mweriraanya abantu, lwaki mwagala okufa, lwaki mweyiwa amanda mu mbugo? Abaana abamu tebalina bugumiikiriza. Ekintu ky'olabira ddala nga kufa na kuwona, bano abantu batta abaana olaba akutta tolina lubuto. Kati bw'onoobeera nalwo analowooza lwani? Ye gwe alaba mukamaawo ng'akuli bubi. Naye tulabye n'obuzibu. Ebiseera ebimu bagamba kampuni ezabaleeta ne zitafa ku baana. Naye omusajja n'atuuka okujja akukozese akutikka olubuto.
mulina ebintu bye mulina okukola. Baabagamba ffe baatugamba bw'olaba mukama w'omusajja ng'akumanyidde sibengugu ogambe omukazi nti ŋŋenda oba omusajja nti kiki ng'omugamba nzizaayo ku ofiisi gye wanzijja nga weetangira abaana bagenda kufa. Eno okufuna olubuto mukama n'akuyamba ate bwe baba bakusibye omwana oyo tebamukuwa be baana ababeera muno ne bakola obuddu oba tebakuyambye kutta bakusiba n'obeera eyo oba bakuwadde kamere bodda ewammwe abaana ne bakola obuddu. Singa sitaani akukema oba omusajja akukutte embeera yo n'olaba ng'eyonoonese kati ng'abamu waliwo be bakwata obukwasi muyambeeko mwogereko ku Kadaama TV. Abamu kale tufune engeri gye tubawamu amagezi naye kati daba ono bambi atuuse n'okuzaala omwana. Abamu bagwa mu mikwano. Njagala nkubuulira okumanya twesiruwaza nga twagala okwessa fekka na fekka. Obutagumiikiriza buno bwe tutakola Uganda olaba tosobodde kugumiikiriza mu nsi gy'ogenzeemu myaka 2 n'osalawo ofune omukwano. Mr. Kadaama TV nsonyiwa okwogera bwentyo nsonyiwa njagala nkubuulire bwe tubeera mu biyumba ne bakuwa ekyokulya n'ekyokunywa bw'oba tobifunye tekikakatako kuvangawo ng'ali mu nsi yammwe ogende otuuke n'okuganza obw'omusajja ali ku dduuka eri. Ebintu ebyo bisanya abaana bannange twebeereremu. Ensi ze twajjamu temumanyi butemu bulimu. Ffe tulina okwekuuma. Abaana bajja kufa. Ogenda otya eyo otandika okuganza mujja kufa. N'abafa abamu baba tebaganzizza naye ate balina kyansi 9 mu kufa. Ekyo njagala nkibabuulire. Lwaki temugumiikiriza? Lwaki togumiikiriza? Omuntu obwongo bwo bwe bufuga omubiri. Obwongo bwo bwe bufuga omubiri. Fuga omubiri gwo kubanga waliyo okufa. Ebyo bye muganzaganza ate ebisajja bino bw'okisinikira amannyo n'enkya. Nze nagambye omuwala gwensula naye waliwo omwana atumanyira okufa naye jjo namugambye ggwe. Yatandise okuzza omwana mu mboozi n'amugamba nsooka ombuulire bino wabiraba otya era obinyumirwamu ki. Namugambye ggwe oyagala kufa. Ne mugamba ggwe entaanaayo tekuli luggi. Ne mugamba ggwe tonzisa. Omwana yazze namanyira ne musindika ne mukuba oluyi ne mugamba ggwe toddanga mukumanyira by'omanyira genda obimanyire maama wo. Ate kino ekiwala ekirala kimanyi obuzibu bwe tulimu kyesisa n'omwana muto. Kati eno bwe bakukwata nga n'oyo omwana bakuteeka kalabba ne bakutta koobe musajja koobe mukazi bakutta. Namugambye gwe obudde obujjawo obuseka n'ono omwana lwaki omuzza mu mboozi omulage nti obwongo bwo bukwatagana omubuuze yatandikira okumanya ebintu bino. Namugambye muveewo mutambula ogende. Ne mugamba lwaki okema Katonda. Ne mugamba oyagala kufooleka abaana bo. Bano abasajja bwakumanyira nga bano abantu batya nnyo amaaso amakambwe bwakwekubyako muboggolere muboggolere aleme kuddamu kumanyiira. Tuli mu bulabe. Omusajja tojja gamba mukazi nti omusajja wankwana naye ffe tulina okwekolako security nga teri atukodedde security. Ffe tulina okwekolako security okwetaasa abantu abo. Nze nagambye omu mukwano gwange ng'omusajja amulumba ne mugamba ddira ekitanda okiteeke ku luggi kubanga wolisi wasibe. N'agamba naye ate omukazi bw'anaalaba nga ataddeko ekitanda ajja kugamba biki. Netulaba nga amagezi gatwesibye naye ate waliwo ababikola nga babinyumirwa wankubadde baba bakuma ebyokulya. Wakirisi bibba bwe biba bikulemye okubba. Ensi zino oziraba waliwo obumotoka obutambula obwa poliisi kuba enduulu ng'omulamu ng'omulalu.
kigezeeko emirundi egyo esatu tojja kubulwa buyambi mu bantu oba ki. Kasula bange enjala ekutta. Sala amagezi gonna oba owalambi ekikomera n'ogwa bweru. Mpozi waliwo abali eyo muzikalina naye sala amagezi oba otuteyo kasasiro. Tobulwa bw'ojja kuyiiyanga kulaba nga wejja mu matigga ag'okwagala abasajja bakukozese. Abamu bakikola onyumiddwa n'ofuluma n'okufuluma n'ogenda n'odda. Lwaki okema Katonda? Ensi ze tulimu bagamba nti tebaagala bwenzi, benda nnyo. Abakazi basiyaga bannaabwe, abasajja nabo beesiyaga. Abaana bonooneka eno bato naye ate ensobi zaabwe tebaziraba. Era tosobola gamba mukazi nsobi yabba n'agimanya, kabe ya mwana we tagimanya, ate batemu balina omutima gw'omutalabanga. Bannange twekuume, ffeka tweteekeko security okwekuuma abantu bano. N'ofuna n'olubuto. Waliwo abazifuna ng'omusajja amukutte. Gambako ofiisi. Kasuubulira ng'embeera ekutabukidde, aba ofiisi tubamanyi tebatufaako. Gambako ko Kadama TV nga bukyali. Oleete ennamba ya woofiisi ey'abakama abo neyeeyo gye wava.